nje baleko mwena bana Uganda gye muwangalira kansubire muli bulungi olunaku lwalwo ngenda kubayisaamu mu voluntary. Lwaki mbayisa mu voluntary? Nti njagala mulabe ebintu bino eno namwe mubyaplayingeko unless nga biganye buganye naye tryingako kubanga it is free of charge. Ate bino ebintu byengenda okubalaga mugenda kwewuunya. Ebiseera ebisinga nze njagala nnyo okulaga. Kati genda ku gundi yo ku website yo oba ku Gmail yo owandiikemu. Ngenda kuteeka gundi mu link awo owandiikemu www.ib/income.de. ogenda ku page efaanana bweti. Ndowooza ffenna tugiraba oba okitegeera page efaanagana bweti though eri mu Lujamani. Kangikyuse mu Luzungu ffenna tukole ki? Tugirabe. Translate from German to English. Oba okitegeera. Kati tugenda kudda wano eno nga tebinaba. Okay. Kati bakugamba what is voluntary? Kansubire ffenna tugiraba. What is voluntary service? Ngekugamba voluntary service, volunteering giving you the chance to do something for you and others. Oba okitegeera. Kati tugenda kuddamu ebyo. Ne bakugamba reasons to choose voluntary service in Germany. Social commitment. Oba okitegeera ekyesigenda agendamu omutima gwo gwina ogamba nti yes, I'm going to do this. That's why you have to do voluntary. Gwe ng'osazeewo. Kati wano bakugamba support from educational staff. Ne bakugamba wano eno during the voluntary service. Voluntary receives omuntu gwe avolunteeringa. Gwe omuntu agamba kati ngenda ku volunteeringa. Ogenda kukola ki? Ogenda ku receiving a monthly tebagala gamba nti salary naye genda kubeera monthly simanyi remuneration. Ne bakugamba ogenda ku receiving accommodation. Ne bagamba bagenda kugira like ebintu byonna health insurance bagenda gikuwa. Bagenda ku gundi holiday egenda kuba ya nnaku 26 oba okitegeera. Bannange musomeeko. Bagenda kugira gundi ojja kufunayo ennaku ez'okutuula ewaka. Kati njagala kulaga working time ogenda kukola otya. Ogenda gamba the weekly biki byonna ndowooza obiraba. Ogenda kuba okola 40 hours oba okitegeedde. Gwe kennyini raba hours meka oba okitegeera nnaku meka zengenda okukola. Ogenda kuba ne ofu, ogenda kuba osoma ofunamu olunaku n'osoma Olujamani bwekityo bwe kiri. Kati tugende ku money. Wano bagenda kugamba money and accommodation. Wano bakulaga nti ogenda kusharinga ennyumba n'omuntu. Ekyokubiri osobola okugamba basobola okuteeka mu nnyumba kangeze ngeno room no sharinga n'omuntu. Oba si kyekyo osobola okusharinga residential places at sites. Oba okitegeera nti waliwo ennyumba z'abakadde ne babafuniramu ennyumba ne bakufunirako ennyumba. Nina abantu bemanyi ababikola nga basula omwo mwennyini Altenheim weeri ennyumba z'abakadde naye nga bo balina ennyumba yaabwe. Bwekityo bwe kiri. Nga n'emmere bagibawa nga n'okusula basulawo ate nga basasulako ki n'akasente. Kati bwe batyo. Kati bagenda kulaga costs. Bagenda kulaga wano eno nti costs ziizaawo. Costs bakugamba tolina kyogenda kusasula na kimu oba okitegeeda. Ne gundi ne low cost contribution for accommodation and meal maybe oba okitegeera. Kati tugenda wano eno ku accompliment biki byonna bisomeeko. Waliwo we nalabye ne salary wenjagala okubalaga ssente z'olina okufuna by the way. Wano nabadde nabuuseewo. Money and accommodation. Bagenda kugamba you will receive a pocket money. Ezo sente ziringa kakadde kamu 20,000 kakadde kamu awo biki bwe bityo. Naye oluusi bayinza okongezaamu oba okitegeera. Bwezityo kayinza okubaga kakadde kamu 20,000 twogere bwe tutyo. Zezo sente zogenda receiving ndowooza oziraba oba okitegeera. Ye ziri luddawa. Gondirwa iwaawo oba okitegedde. So eno gundi nungi nti ekulaga ate abantu abasinga tebabagamba bintu bino. Kati ogenda gwe ku applying otya? Ndowooza kye kibuuzo ky'obadde oyagala. How can I apply? Naye njagala bagamba bannayuganda nti ebiseera ebisinga wojjira mu bino ebintu bya voluntary then w'omaliriza oyinza otoddayo Uganda
womaliriza wobanga voluntary enaatera okuggwako osobola okwekanga ngeri eddwaliro osobola odyogera nalo n'oligamba bannaye mbadde nsaba kusigala mbeere nga mbakolera ngeno woosoma ngeno weekola nowoona nno ennaku ye Uganda oba okitegedde kati tugenda ku applications woba oyagala ku applyinga kati nga woolaba wano eno osobola oku applyinga in educational work with children and young people waliwo wano eno in education of youth and welfare in the school guidance osobola okugira with old people osobola okugira in medical wonna zezino wano eno oba okitegeera osobola oku applyingira ebintu byogenda okukola osobola okugamba nedda njagala kukola mu bantu abateesobola njagala kukola mu bakadde njagala kukola mu baana bato njagala kukola mu masomero oba okitegeera kyekyo ekiriwo that's why nkugambe nti biibino wano gwenga gwe oba ng'olina CV yo nga CV yo nnungi nogaa kati ngenda kukola ntya nakolako mu bakadde nakolako wano eno nakolako wano funa recommendation yaabwe gigatharinge bulungi kola CV yo ng'eri mwa oba okitegeera nga kuliko nti no wakola mu Sanyu Babies Home abo abantu nno manyi kyobakolera ogendayo lumu ku Sanyu Babies Home n'ogamba kati ngenzeewa n'ogendayo n'obatwalira ebintu n'ogamba omuntu oyo akola mbadde nsaba mumpe recommendation n'akuwandiikira olupapula wakuwandiikira olupapula olwo munnange n'oluteekako nga certificate nti wakola ki wa volunteeringa ekyo kintu kirungi era bw'oba osindika email ng'osindikira bano abantu kirungi nnyo nti oba obisindikiddeko oba okitegeera era bwe babakubira bagamba omuntu ono yali mulungi omukazi omugamba bambi mbadde nsaba mbeere nga mundi commandinga Uganda abantu wangi nnyo bw'osobola okukola ki bw'osobola recommendingibwa nga voluntary oba okitegeera nga voluntary kati nga gwe ogenda ku applyinga otya nkimanyi kyekibuuzo kyogenda okugira genda wano eno ku voluntary service olaba wano eno waliwo voluntary services kandabe mulaba bulungi oba temulaba oba okitegeera ziizaawo voluntary services zitadde ku gundi kati olaba zino gundi email zaabwe muganda wange kola CV yo ng'eri mmwe oteekeko afaananyiko nga kali mmwe okole buli kintu kyonna oteekeko ne certificate z'ofunye nga volunteeringa trust me they will call you trust me they will fund each and everything nina kyengenda okubalaga olaba ne wano eno wano okubeera ng'ogenda Nuremberg wano okubeera ng'ogenda Stuttgart wano Freiburg byonna biri mu Germany it depends osobola okuapplyinga wano oba noapplyinga wano oba osobola okugezaako wonna akuwa n'akola ki n'akuwa kati njagala kulaga nti wano bagamba knowledge of the German level in writing at least A2 olina okuba ng'olina A2 kati ate n'emyaka egigenda volunteeringa wanino bagamba great interest and high level of motivation in voluntary service in Germany age baagala okutandikira ku myaka 18 bambi mbegaide temumbuuza myaka bagenda kwagala emyaka okuva ku 18 paka ku myaka 26 bambi woba tozisusa nkwegayiridde tozunga maama nkwegayiridde tozunga taata bireke don't even bother 18 years to 26 18 years to 26 nkwegayiridde maama nkwegayiridde taata ebintu biibyawo oba okitegeera kati kangulage nga bakugamba they are going to process everything for you nina okubinoonya ye biri luddawa wano bakuwa holidays ye maama biri luddawa bannange osobola okubyesomera ebiseera ebisinga social commitment biki saagala nnyo okukola ki naye nga bagenda ku processingira ebintu ebisinga baba bajja kuyambako oba okitegeera my god where is this sigiraba bambi sigiraba naye kanfuba okulanga nginoonya oba okitegeera let me try to look for it sigiraba kyokka mputenga mbadde nkiraba naye nga applyinga oba okitegeera applyinga kyensobola okugamba applyinga ne woobeera nga owaayo akantu nga kangeze nti no basobola okugamba awaayo visa fee biki naye nga nabisomyeko ne visa fee bazikuwa oba okitegeera naye omuntu yenayena nga akooye Uganda visa ne babanze nga tebampadde visa fee nga bampadde opportunity egenda bannange nzirukirawo mbaagala nnyo mukama bampeera omukisa likinga sharinga video eno etuuke ku muntu gw'otasuubira bambi muwe this opportunity give this person this opportunity oba okitegeera I love you all mukama bankuumire